Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna aba following Fadi TV gimwasize mutya abagiye kumideko abali kata namwe abali mu ggwanga erya Saudi Arabia nembebaza nembagamba nti baava mwakola kya kabinyo mwakola kya bole nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kade bano simanyi wabbo enkwasaganye libaawo enkolaganye libaawo Teddy ajjukira yagaanira ddala Pastor Bugingo okubanga alaba omwana yagaanira ddala Pastor Bugingo okulaba obwada Pastor Bugingo yava n'agamba nti Teddy Bugingo nti y'omu ku bakyala nti abajja asinza okubeera n'empisa embi era agamba nti no yakola ki yawona nnyo jjukira essaawa zino abasinga binayo tuka ku makula babireka ku Teddy Bugingo olw'ensonga nti makula akyagaanye okuba nga afuna olubuto balinganga bagamba nti Teddy Bugingo yakola ki yaloga makula jjukira Uncle Billy yavulina konfaminga n'agamba nti temwekwasa Teddy jjukira sigwe gusosa Uncle Billy ng'ava abagamba ensonga zino ye abagamba bwe baba baagala makula azaale baba baagala Susan makula azaale Pastor Bugingo ayagala Susan makula azaale bamwetondere Uncle Billy balina kumwetondera ekitali ekyo makula tajja kuzaala information eyali nkinze mabegako awo yalaze nti makulu olubuto lwandibanga nalwo lwafuuse swi lwafuuse lunwe lwavuddemu information yali nkinze jjukira mwaka ogwedde ng'agugwako ndowooza oba Kasuku yava n'agamba nti makula ali lubuto naye mpaka nakakati tewali sayini eraga nti olubuto lukuze oba kiki kati information yazzemu okubanga erinki ngaadde eraga nti lwavuddemu jjukira si okusosa okubanga makula afuna embuto nga zivaamu buvi zembagamba emyaka okuva 2021 makula zenga afuna embuto naye nga tumanyi wali zivulira nga ne Pastor Bugingo yennyini avaayo ng'akola kinga essanyu limutta era nayogera mu public n'akakasa nti mukyala we ali lubuto naye ebintu byagaanira ddala abasinga bagamba makula alina kukola ki alina kwetondera Teddy Bugingo nti Teddy Bugingo yakola ki nti yamusabira essaala enkambwe eyamuviirako kubanga akola ki yamuviirako kubanga essaawa zino banoonya omwana akyabuze abasinga bagamba bwe banga essaala yakwatayo kati abasinga oba ensonga laki baliyita eddogo ndala Pastor Bugingo kubanga baliyita eddogo ddala Pastor Bugingo binaggwerawa kubanga bano bo enkolagana yo tejja kubawo kyokka ate divorce Teddy yagigaana kati bategeeza omusajja akyamwagala story ki tebitegerekeka kyaka Teddy Bugingo naye omusajja akyamwagala gye binaggwera onaawulira kuba embuto z'amakula zifuna zikunyukamu bukunyu sijjuka nabagamba ebisesinga bingi ebintu bingi ebiviirako abakyala kubanga bavaamu embuto oluusi emyaka oluusi n'endwadde ebirwadde bya sukaali naye nga ate jjuka nabagamba nti n'ab'emyaka 4 bazaala n'aba5 bwe bazaala kati awo kyovula neebuuza ez'amakulu lwaki zivaamu buvi alinamuko ebirwadde lwaki zivaamu buvi kubanga bayinza okudda nga beekwasa Teddy nga titalina kyamanyi mukazi wattu bagamba nti alina kyamukola yamuwongayo embuto zibeere nga zivaamu amaka agaddukemu Teddy Bugingo akole ki yediza amaka ge Teddy yagaana divorce mpaka nakakati kubanga mwaka guno Pastor Bugingo yatesitise okubanga akola embaga erika nabagamba nti bwakola embaga bajjimbedde ekiragiro kya kooti mwaka gwa 2021 ndowooza nga gwako omulundi gwe basemba otulwa mu kooti yabagamba tibakole ki baddeyo mu kooti ng'amaze okubanga akola kiveesetinga kubanga kooti yali yagala bakole ki bakole divorce batesiganye ku bintu buli omu byagenda okubanga atwala ekyo nzize nga kibagamba kubanga balina sort media mu TV ne radio nga kooti yagala bakole kibagaba n'ebyo n'ebizimbe mu Kampala newunya Pastor Bugingo kubanga si balina ebizimbe bako bizimbe yabifuna ku mulembe gwa Teddy abakyalina Teddy wani yali ng'alina Teddy munnaayo ekyamazima bakola nnyo ne radio bagikolera mu biseera ng'alina Teddy eya Sort FM
kubanga Pastor Bugingo enjiri ye yagitambuzanga ku Dembe FM mujujuzi yabadde evudde nako yabadde off bagizizaako Dembe FM bakasuku kwe bakolanga. Pastor Bugingo yatambulizanga enjiri nga talina leediyo. Kyotegeera nti Teddy yamuzimba nnyo. Naye ebiseera ebisinga mwana ati abasajja oluusi abakazi abazimba tebawangaala nabo. Edogera okulaba ng'afunayo Kasile Queen ng'afunayo omukyala omulala ng'oyamusuulawo. Naye ng'atajjukira Teddy eyamuleetera okuba akola ki amuzimba. Pastor Bugingo yayise munene bw'ati yagejja n'ogejja. Wali yali kaali kasajja katono. Naye kati munne alina omubiri yagufuna. Mani ebyo tebinkwatako nnyo naye nga olubuto luleese obuzibu. Embuto z'amakula zireese obuzibu okukuunyuukuukangamu beekwasa Teddy naye nga sibira Teddy bambi alina ky'amanyi. Bwe basala nga yagisaba n'ekwatayo aya eyo ssaala eryo si ddogo. Eyo ssaala eryo si ddogo. Kubanga mukyala wa Kayanja mukyala wa Kayanja ye yabagamba tebajja kufuna mirembe. Mukyala wa Kayanja abagamba temujja kufuna mirembe. Oba alina kyeyakola mukyala wa Kayanja nga beekwasa Teddy alina kyeyakola. Oba Saala nga tunali mu kumuboneeza ng'essaala yakwatayo aya baasi nze naawe. Kubanga bye Pastor Bugingo omukyala bebi ye akyababuze. Omwana ye akyababuze. Bagezezzaako buli kimu naye omwana ye ekyamazima kyo akyabuze ate akyabulidde ddala nga gyenkomeza. Mbebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale gye binegweno naawulira. Kuba ebintu bino si byakuggwa kati. Singa bina byakuggwa tegenda kukkiriza divorce. Awujja kuggwa. Ne divorce yagaana divorce naye nga atajjukira divorce. Baali bagenda kugabana ebintu. Twategera nti Teddy ebintu tabyetaaga nnyo naye akyetaaga bbaawe. Kati awo n'olyoka ondabira obuzibu. Esanze bamuliko abasajja abakazi aba. Kkiriza obagaana bamuliko babiri. Makula ne Teddy ate Teddy ye mukyala omutuufu. Mwerabe.